bagamba naye twafunye abantu baki bangi ekivulu kino tukitambuze mu ggwanga bakitwale Masaka kakati awo okufanako kantandika okusimira empangi Livingstone Kasozi yali aguzeeyo akamotoka ke bayita ka Corona 2 abamu bakayita kabina bitutabu sprinter kali kabina abantu bakutegeera kabanga Corona 2 nani ngamani kati akamotoka ako nga kavuga Amani Basudde yali avuga Sahara okukola ekigulu munno mukabi Paulo Cafe nga naye avuga Sahara zimotoka ze baali balina bwe bafuna sente zino babavudde na kivugo Kasozi agula Corona kibina oloza akajja zamaanyi nnyo 170 Basudde agula Super Limited nkugamba n'abayimbi eswagali baba nabyo Paulo Cafe naye agula Corona ava muki ava mu Sahara yali avuga kakati ekivulu bakitwale Masaka bakijje Masaka bakitwale Mbale lwakirako Mitiana n'ebifo ebirala kakati bagamba nti wategedde nti tukoleyo olutambi olwawamu bakola olutambi olwawamu lwe batuuma Dunia Weraba Kafero yayimba Kasozi yayimbako Dunia Weraba ne Nabumpenje Basudde nayimbako basi Dunia Part 2 ne Namuddu Pawo Kafero nayimbako Kasozi agenda ne Happy Christmas Happy Christmas kati olutambi bwe lufuluma olutunda olututambula tusembera ki Christmas abayimbi bano ebibiina bisatu byekutte ku kayimbira era nga kumpi buli lunaku abayimbi abo balina okusisinkana ku Pride Theatre okuteesa ekiddako bateesa ekiddako kakati bagamba nti tukole Christmas enakivugo eyakyenda mu mukaaga tutuukira ku yakyenda mu mukaaga Christmas kakati tulaba Kasozi ng'afulumya alubamu Gwe Musika yadda ku Dunia Weraba oba Gwe Musika ya Kasozi yadda ku Dunia Weraba yasembayo okay tugende mu maaso era yafuluma Kasozi amaze okufa bateesa bakole Christmas tukole Christmas enakivugo fenna wamu baddawo kakati nkuleetere empayani balina emmotoka ziri zoyogeddeko ate olwo Kasozi yavaamu dda mu Corona ali mweruwa aguze Nissan Gloria gye baseeka mu Kalambo bagiranga nga naye yennyini ereeta abantu kakati Paulo Kafeero naye Corona akivuddemu aguze Pajero Kajambia aguze Pajero short naye nga mu Uganda biseera ebyo kukugamba nti gundi avuga Pajero olaba ekigambo Pajero nakati kikyali kyamaanyi anti fe badugandi Kafeero yaguze Pajero ne tugamba tikisoboka Pajero tuzivugwa ba minisita kati twalinanga Honorable Bajjanga yavuga Pajero kakati sebo nkuleeta ku nfaayani Basudde ayineeruwa Basudde akyali mu Super Limited olw'ensonga nti mu biseera ebyo mwe yazimbira ennyumba eyo ey'ebubondo kati okimanyi bulungi bw'oba ozimba tosobola kumalaga n'ennyama ogiyitako we bagitunda ng'atajagala obudde bwonna oba obutadde kuki kunju kakati ekivulu kitegekebwa bakayimbirira nakivugo Christmas gendako basajja bagireese 96 nga bwe baaliwo oluli basatu kulaba kakati Basudde ye yasooka okuyingira nakivugo Senkubuga ayimirira ku stage ole MC abange twanirize omukulu Amani Basudde yo yayingira motoka enjeru enduulu nezikola ki nezivuga
nenga zamungu mugundu kulaba bulungi nayingira ate ngeri jukira abantu bayingirira ngeno ku mulyango gweno ku paake empya twasimbanga layini awo nzijukira kati motoka wezayingiriranga neseyeeya paka okugenda eriko wino ndabawo bulungi kakati awo wonna enduulu ekolaki evuga omukulu wuuyo okitegeera kakati tuba tuli awo nezireeta omukulu Livingstone Kasozi Nissan Gloria Nissan nga emotoka ya bei nnyo bagitekako ne kafulaga ka Uganda wano aina n'omusirikale wa Salasini Musake yakala amukumba kati gye baba bagamba abange twanirize omuzira w'eggwanga Livingstone Kasozi yoyo gwe mula motoka ya black yenyirire nnyo eringa benzi ekisaawe kyonna nyabanga abayisi bayiyemu ensana ekisaawe kyonna nekisaanuuka oba enduulu bakuba ya motoka oba bakuba ya muzira simanyi byonna naye ffe gyetuli kakati ne bagenda mu maaso bemusi abazinazina kikulu tekinakola oyo naye ava eno n'emmotoka n'etambula paka eri gyezaabeera ate ogenda mpolampola tolinnya abantu bangi kisaawe kijjudde ate n'omukungu teekamu ddabo indikeeta emmotoka n'emyansa oyingira nakugambye omuyimbi aba n'eswaga nnyo era omuyimbi bw'omugyako eswaga owakiri afa kaakati nezireeta omukulu tugenda omwaniriza najja mu Pajero ng'enyirira nnyo ekigambo Pajero nkubuulire ekigambo Pajero wano abaaliwo mu biseera ebyo mu njulire ekigambo Pajero mmotoka eyo kati kye baba bagamba abange twanirize omukulu Principal Job Kafeero yajja mu eyo mmotoka Pajero kakati abantu baali bawulidde amawulire nti Kafeero yagula Pajero naye nga bagamba balimba tekisoboka kakati bagyerabirako nangaabwe ayingira nayo Kafeero aseeyeeya bw'ati bamuvuga atudde sayidi eno ali mu suuti agenda abawulira nga honalebo agira ati honalebo omulenzi amuvuga wano naye anyirira nnyo Simon Dede ekisaawe kyatabuka enduulu neevuga abantu ne bakyankalana abantu ne batomeregana nga baagala kutuuka ku mmotoka ya Kafeero oba balinnye naye nga naye ebyo byonna mbikugamba basudde akolaki bamusedde enduulu ate abawulira gyali naye nga bamusedde enduulu gyali bakastage awulira kakati omukulu Kafeero n'alyoka ayingiraawo enduulu evuga abantu batabuse n'agenda naye n'apaakinga emmanju basudde akolaki awulira alaba n'agamba nze bwe ndowooza obuzibu mu mmotoka abakulu bano bataddemu okummanyiira mbuku bavuga emmotoka z'abaminisita anti kibakukwata kalaamu si kalaamu otulambulira olunaku wasudde lwe yafa nja kugibaka kakati ekivulu nekikolwa nekiggwa kakati tutambula awo gwali ndowooza mwezi nga gwaku biri nga guggwako ffe twava Nambalala eyo twajja ku Ebony Village muli mu Kampala Music Stars twajja ku Ebony Village abantu 5 mukama waffe Kasozi Mathias Walukagga Kibuuka William John Munalwana nange ne Mr. Lubega yali manager kati nga tuzze yali agenda okulikodinga yali Walukagga luyimba yali agenda kukwata oluyimba lwe yatuuma Obukookolo Bugayana kati tutuuka ku Ebony Village kuba ekika enyimba ezo yali agenda okukola ki kuzisasulira kati
ekikebwajja manyi yali walwali nnyo ng'ate bwe basisingana ne Kasozi basooka ne beejeregajeriga abo byalwali kati ekika agamba Kasozi mwaggwamu mwali badde essaawa zino mwakuba n'olutambi olulala ne mbawa ssente ko Kasozi ndi twaggwamu tuti ennyimba sizirina nzirina n'agamba njagala ofune Basudde ofune Kasozi ofune Kafeero mukoleyo olutambi olulala mbongere ssente ekirowoozo tekyamala na ddakiika 10 ne kitandikirawo okukolebwako omukulu Lubega n'avuga emmotoka n'agenda yagenda awo ku Hollywood n'asooka afunayo Kafeero n'amuleeta bw'amuleeta mukwate olutambi olwo ate kyawalukaga bakivuddeko bagenze ku kyaba omulamu okukyusa kakati Kafeero nga naye agamba nti tukwate nyimba tuziyimbe kakati jukira tewali simu duleeva era avuga agenda eggaba aleeta Basudde amugamba nti bamuga nti tukwate ennyimba sipiidi yali y'amaanyi nyaawo ennyimba bazikubye lwe lutambi olwo gwe musika kakati olutambi olwo gwe musika we lwafulumira ebiseera ebyo Basudde yali akyusizza emmotoka ng'avudde mu Super Limited aguze Corona naye ojjukira Corona ezasooka bazitanga baafu kyana ng'ekyanda kino tekimalaayo mugugu Corona 70 ebayita namwandu eyo ngitegere ng'eryanda terimalaayo wano wakati nambi eringa amakati njira bulungi n'asooka agula eyo ava mu Super Limited kakati era bwe twaziikira omugenzi Kasozi ng'emmotoka eyo yavuga Basudde naye jukira ayina ebbanja enduulu Kafeero ne Kasozi bajja ne bafuna enduulu emenya amateeka naye nga yakimanyi bulungi nti okuyimba yabasinga naye bano bavuze emmotoka ez'ebbeeyi bamusinze emmotoka kakati tajja kujoogebwa n'abaka ekkalaamu mu kaseera ako yatiira n'awandiika ennyimba ezo ezafuluma nga afudde ze baayita olutambi olwo lwe baatuma eggwala olya bulungi kakati wano wakati kubanga waayitawo ndowooza zaali wiikisi nga 3 nga Kasozi afudde nasudde okufa ate Corona yagitunda n'agula eneemalayo ennamba Corona ene haafu kyanda yagijjawo n'agula n'aleeta emalayo eryanda ennene ngitegedde naye ng'ebbanja akyaliriko gye bayita Corona kyanda Corona kyanda mu bidduuka nali njoya Corona kyanda ngitegedde bulungi omusajja oli emmotoka gy'afudde alese Nissan Gloria si yakusaaga ate olwo ye Kasozi yalina emmotoka 3 entono yagaggawalira mu bulwadde ebbanja omukulu akyakola ki akyalina bamujooga nnyo aguze kyanda n'agivugamu awo kati mu kukwata olutambi lwa eggwala awo afuna ssente owulira bulungi ayingira akatale atunza alubamu ya ggwala aleeta Land Cruiser obitegedde bisimanyi byenjogerako bitegeera kufuna bulungi njagala abawuliza baffe era abalayi baffe munyuke omusajja yatugambye nti Basudde yafa nga 25 Desemba 1996 nakivubo kubanga olwo olunaku lwe yafunirako ebbanja eryamutawaanya ku bwongo n'awangula ate n'awangula nnyo kakati Basudde aleeta Land Cruiser kakati nkugambye ndi Pajero yali teyogerwako wano
kakati ate Land Cruiser yaba president kati kyava agireeta n'abango singa Kasozi abadde akyali mulamu tasobola kuddamu kuyita bwayise akitegeera ono Kafeero si yasigaddewo ne Pajero njagala tusisinkane ku Kivvulu agipaakingi njagala kale baddemu bagambe nti twanirize Paulo Kafeero wa Pajero ate bagambe kati ate twanirize basudde mu Land Cruiser kakati emboozi eno bannange enkulu nnyo bagiyita asigala talamba nze okwo kwe kufa kw'abasudde ku nnyino kunnyonnyola emmotoka yamusanyusa ekisembayo era owulira bakugamba yalina pate awaka eggaba era pate yeggaba bweggwa ne bagamba ate tujja kukoma ggaba egende mu baki mu bakadde yakola pate ya motoka oba yali pate ya kusonyiwa amasanyu osobola okugagatta kati osobola okuba nga ogenda kuyingira enju ate nga lwewasa ate waliwo n'omwana amaze emisomo okitegedde nogamba ekidaala kikakimenyeke kwegamba emboozi eno ogirambuludde bulungi era abaana abatagitegedde abantu abale bajja bakugamba biveeko omwami ono alina emboozi zakadonkamu entuufu wino ku omusajja yali asanyuse nnyo kubanga yakuba ennyimba ebbiri ezo gwe abakungubazi n'Afrika ne ziyisa ez'abanne omanyi okuvuganya kubeerawo ne bwe muba muli bamukwano kati tunuulira abasambi b'omupiira bajja ne beegwa mu kifuba firimbi bwe batennavuga era ne babuuzaganyako oluusi baba n'abaggwangaawo kufana kuwona ate firimbi bwevuga ebuumuza eddakiika 45 ne baddeyo ne banyumya ne bakomawo ne babuuzaganyako kwegamba ensonga egyo yogedde erina kyentutteko okuyimba kwa competition lwe kwavaawo kitegeeza kadonkamu kwe kunafuwa wateekwa okubaawo okuvuganya okw'obuntu ate okuvuganya si kwa kadongo kamu mu byonna ebikolebwa mu nsi wateekwa okubaawo okuvuganya naye lwakuba oluusi okuvuganya kuyinza okukola ki okubeera okubi naye okuvuganya okw'emirembe kwekwo kwetaagisa kati nga mu birubu olina smart studio era bw'owulira oluyimba olufulumidde mu byemwezi n'owuliriza n'ogamba kiki kyesirina mu smart studio okitegedde kiki kyesirina mu smart studio n'ofuba n'okola ki n'okiteekamu oba n'okola ekisinga kati ewa studio nno nsinga kuwuliriza ebintu bitono nnyo yamastalinza ate oluyimba luno yakozeseza sineya kiiki yagitwitinza atya amaloboozi gatwitinza atya ebyo bintu nga binanze bimbuliza buli luyimba olufuluma bw'oba wa TV gwe BBS oteekwa okubanga n'ebikolebwa ku NBS obimanyi era n'ogamba ekyo kye baakoze tugenda kukola ate ffe kino kati ensi yo erimu okuvuganya ate bakituteekamu okuva mu masomero muteekwa okuvuganya twabanga ne houses za parade lire kudduka lire ne bw'oba gwasinga okudduka gwe bakugambye okudduka lawundi emu bweti n'ogimalayo tosobola kwongerako oteekwa okuwa akati omulala kaakati otulambulidde emboozi wakati w'abali okusinza ono endulu olw'emmotoka naye okulwana okulaba ng'afuna emmotoka mu budde butono ng'akutte ppeeru twegamba tukitwale nti zennaku zetera okumusabirako nga 11 ogw'omukaaga kuba kumusabira luyassamuka gwa nkomerero naye kalenda ye yaggwerako wali 25 December 96 okay kaakati abantu bano tubasubiza emboozi tugenda okudda nayo egenda kuba nti kambuuze
Mbwana Smart. Mugondi yo eno. Osobola kubamu oluyimba. Nga bafuluma. Aba baluteekayo mpozi nga lusumiddwa mu gita ne baba baluteekayo. Ebyuma by'abazungu digitali ku speed ya watu. Kati bawa. Bali zino. Ni omulundi gwe tuddamu okusinkana wano. Tujja kuzoogera. Njagala ojje. Twogere. Ku kibuuzo ekyokubiri kyewangambye. Ekitawaanya bannayuganda nakyo nja kukibawa. Bannayuganda tujja kubavumbula. Manyi twagala nnyo nnyo abantu babuulira amazima. Eno TV yaffe mujja kubanga mugiraba. Tujja kutandika n'okukola live programs. Nze Mbiru Smart from Smart Studios. Ono ye mukulu manager w'abayimbi Mwami Moses Rwama Kibayo w'Effumbe. Ate nga nange sebo nina Kibaya promotion. Ikola etegeka ebivulu. Entesi y'ebivulu. Abantu tubawe era bannamasaka. Mu gw'omukaaga guno gugenda okutandika. Tugenda kubalumba tubakubemu olukoba. Otuletedde abayimbi kifa bannabuddu. Abayimbi nzaaga kusaanukula nga tekinnajja. Naye nga tugenda kubalumba. Tubuleko ku show ya Mwami Kibijjigiri eyanga 27. Mwami Kibijjigiri alina show ku Papa's Sport. Wano wa mukulu Mesa Kisimakula. Ennaku z'omwezi 26. Jatumye olugendo lwange. Tusaba abawagizi b'akadongo kamu mwenna gye muli mu ggwanga mujje muwagire Kibijjigiri. Bwe muwagira Kibijjigiri mugenda kuba mutukoze bulungi. Ate nze nga omukugu mu kadongo kamu mbakakasa nti agenda kubasanyusa. Era tewagenda kubaawo kwenenya kwonna kubanga omanyi nalabangako kungufu ne bagamba simanyi yatabika bakiyita batya ekyo kungufu bino ebikonde by'Abachina. Kakati omanyi babeera ne style ne bagamba ono alina style ya kapa. Kati ate agasseemu style musota. Kakati Kibijjigiri alina style nnyingi. Bw'oba oyagala mazina agakuwa. Bw'oba oyagala bigambo bitudde abikuwa. Bw'oba oyagala mboozi Kibijjigiri era abagenda kukola. Naye tugenda kufuna obudde naye tugenda kumunoonyaako ajangire okulambula ebisinga okushoya abantu abateekeddeteekedde atya. Tubasiibulire wano tuwuliziganye omulundi oguddako. Tubatumidde nnyo.